the cause of mistrust, why people don't trust the police. The police allowed this Pakistan to take away the exhibit. How could the Pakistani take away the exhibit when these people are not yet charged, are not yet there? This is why Ugandans hate the police. The police must have an overhaul. It must change its image. People like Enanga, it disgrace the police. No gamanti gwe, omukazi ono, gundi, omukazi nantaba, nga ba omusajja asse oyo omusajja gundi asse omusibe ku kabangali ya police, and the kabangali did not come from Kayunga. In normal circumstances, the person would have been arrested, handcuffed, and taken to Kayunga for identification by Nantaba. Ebigambo bino bituuka eri omuntu yenna ng'ebizibu byakukwatira mu manvu ng'ogezezzaako buli wamu okubyetakkuluzaako wabula n'okwotakwota mu Gabwanda. Omulongo wa Swanga mu Luutansozi akusabye okkalire kubanga Zzebulembe okukunaazaako amaziga ng'oyota ku byoto bye kafuumuula bibamba. Gwe wenna ng'ogobye ku mpapula ezifuluma eggwanga nga byagaana. Koba ebweru wa Uganda ng'obutuuze bugaanye, amaka gakulemye, emirimu gitabuse bizinensi ekunyiye. Omulongo waswaye mutuufu okukuwonya embeera yambula butuulo ng'agenda kukumira ku byoto. Kuba ku ssimu nooti 752228 nooti 910 awo mube butoola n'omu Luutansozi olwo yalambulula ebikutte entimba n'emigadde wanaakuwunzikira nga weeyagala ng'ebiiri gye ebitannaba kugwa Kyankooto. Enanga najjo n'omutwe gwe enanga ayonoonye poliisi kasola b'enanga ne bukedde ne monitor otegeere yassa omuntu. Enanga only protect, divert. Twali agenda kutwasinga police ng'enanga. No, enanga does not address the real issue. Yagamba mbu bakwate Nantaba. Didn't Nantaba have a right to report to the police? Honorable Nantaba bali bagenzo mmutta. Police yatta Sebulime. Yava Kawempe si Kayunga. Teyava Kayunga. How could Sebulime be killed? Ngate suspect. Already handcuffed on the police. Nenange kyanneewuunyisa. Kubanga enanga olifuuka endongo. Musaga ya Honorable Nantaba. Yes. Suspect bali bamukutte. Nga bamutadde ne ku mpingo. Ate bamutta batya. What was remaining was to take this man for identification. Nantaba mulondemu. Even this man received a call. I know who rang the man. Kati Sebulime yagenda okutta Honorable Nantaba bamutta kukuuma bujulizi. Kaya yali ajja kwogera musindise. Y'omutwe gw'enanga bakwate Nantaba. The family of Sebulime lost. Why? Because the family of Sebulime lost that they would have sued the police. Sebulime was killed in the police patrol vehicle. When in normal circumstances, we have seen policemen and women who die in the protection of suspects. Enanga. Remove Enanga. Enanga is a disgrace to the police force. He doesn't know what he's doing. He's not trained in communication. The problem with the police is Enanga. Enanga, you must understand. Oba bamuwa buwi naye n'ayogera. Bayinza kuwa buwi. Oyina okutegeera nti what are you talking about? Under that section of the police seeks assistance from the ordinary people. From the public. How does it seek assistance for the ordinary people? Put there a reward. Police ina section yejikkiriza. Public okugiyambako. Yeteekawo ssente. Ayina kyamanya gyayogere. Enanga tateekawo ssente. Lwaki enanga tateekawo ssente musajja gwe? Lwaki togamba bakama abo ne bateekawo ssente batya? Tyamanyi kwokya Seyise Majje. E Masaka waliwo omusajja yagenda nakuba emmotoka y'amasasi basibe banne. Naye embwa bwe zajja zeetooloolera ku ye. Kati enanga batya. Tikasoyogera nti poliisi etaddewo $5,000,000 abamanye yakoze kino. We had a successful wound nga poliisi ekyali poliisi. Abasajja bambusinga emmotoka vaani ya bank. Ne bakuba abaali bavuga. Ne munnaabwe omu n'afa. Ssente ne bazitwala. But otherwise, in Kasangati, as we are going home, ne basanga akasajja keewaabwe nga kalunda ente. Ne babaalinga munnaabwe yafa. Ne bakagaga obona ayogera. Ojja kutulaba. Bali bagatukatte. Ne baga nti twakula nako.
kakati akasajja kabali kasanga tekanywa mwenge ku sente ze baakawadde ne kawulira poliisi ya Uganda etaddewo ekirabo kya miliyoni 5 anababuli. The man worked as police when police had respect and credibility. Agenda baba kwata. So information esinga ku madde eri mu public. Ne police teteekawo birabo. Ekitya ya Uganda ekitya. Kyabalutufu bajja kwogerebwa. Embozi nzo mwetoloolerako enanga ne banne. Why don't you use the international explain? Let's explain to me. Why doesn't the Ugandan police use this system of offering money to public? Ejeba information. Maneno lipata wachi maneno. Tojo ndiko ndiko msajja kwe. Kendo li nyoko. Am I a criminal? If you have failed to design, why do you believe that you are the most efficient people and educated people? In the police. If you have been found wanting, resign. Train. Baja kontese nanga n'olubutololo limwenjuka n'amalwa twale eri amaye criminal. Amaye criminal. Nti ayina okwekkiririza y'omu ku bakulembeze abagezi be tulina abazze baweereza obulungi era njagala okweyongera okumutegeeza nti okwogerera ekitongole omugubeera mugugu munene era ayina okulaba nti yeewaayo nnyo okuweereza oba okukulembera ekitongole ekyo wakati w'obwerufu, okweyama okukolagana n'abantu ba bulijjo, okweyama okukolagana ne bannamawulire, okwensuso n'obuwombeefu nti ekifo kino nkisiibudde mu ngeri efaanana nga bwe baakimpa n'essanyu lingi nnyo wamu n'obuwombeefu n'ekigendererwa ekyokuweereza eggwanga mu bulambulukufu. Era nga tegeeza nti kifo ky'obwogezi bwa poliisi